nga abayizi bateekateeka okudda ku masomero, ababaka bagamba nti gavumenti egy'ebuli eno erabika nga eremereddwa ensonga y'ebisale ebigenze mu maaso n'okudiimulwa amasomero. Sabbiiti eno palamenti egobya alipoota ebadde ereeteddwa akakiiko ka palamenti ak'ebyenjigiriza ku kulungamya ensonga y'ebisale, ng'ababaka bagambye nti alipoota eno ebadde yeesigamye ku masomero gokka agali mu kibuga. Omubaka okuva ebuyaga Barnabas Tinkasimire agamba kino tekigenda kukola kubanga gavumenti tesobola kubanga ate yeddukanya amasomero g'obwannannyini. Ekyo kiyinza kukola ku masomero ga gavumenti, naye si kugamba ngu ekyo kijja kukola ku masomero ga bwannannyini. Amasomero ga bwannannyini waliwo ebintu bye bateekamu, ebinyusi bye bateekamu kulaba ng'abaana bayita anaabisasulira omuzadde. Yombaka w'Ebujumba mu Kasopondo agamba nti amasomero gano gavumenti yandibadde gatunya nga nago be galina okusoomooza, n'olwekyo nga tinajja na biragiro nga bino yandisoose kwekuba mu ttooki. Amasomero gano nago gaba ne challenges nnyingi, agamu ogasanga nga galina loans mu banka n'ebyetaago. Nsuubira nti nabo byaleetera okulinnyisa ebisale ne bibeera waggulu, naye njagala kukubiriza abazadde, omuzadde teweekaka kulemera ku ssomero eriba nga lirinnyisiza ebisale. Noonya essomero eririna level yo. Money this day and the parents are struggling to pay the school fees, and I don't think all school age going will go to school, because if you see the environment for sure people are suffering. Ku Russell TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamo Omunyo.